Message yange eri Prince Wasajja. Kamange nkuwa ekitiibwa nkussaamu ekitiibwa. Naye ife mu People Power tuyina Ben Kiwanuka waffe nga ye Bobi Wine. Ffe waffe tetujja mulekerera nga bwe mwalekerera Ben Kiwanuka omugyenkaaga. Ffe waffe you attack him at your own risk. Ffe waffe Ben Kiwanuka waffe ow'omulembe gwaffe tugenda mufiiririra. Tetugenda kumulagajjalira nga mmwe mwalagajjalira oli ne mukola alliance n'Obote ne musalawo mulwane Ben Kiwanuka w'ebiseera ebyo. Naye za alliance zammwe ze mwakola n'Obote zaavaamu kibala ki? Obote kubeefuulira najja n'akuba olubiri n'asaanyawo Bwakabaka. Kakati ffe ab'omulembe guno you attack Bobi Wine at your own risk. Ffe abagalagala be tuba tugenda kusaatuukirako. Ate ffe twevulungula tulinga mbizzi. Twevulungula mu bisooto nga tulwanirira Kyagulanyi waffe. So you attack him at your own risk. Tetujja kutunuulira bitiibwa, tetujja kutunuulira taito ze mulina. Kakati ow'ekitiibwa Wasajja, kino wayamba kino yakikutisse kyonna. Simanyi kyeyagadde kukola. Kubanga atirisi gwe abantu badde bakyakuwa ku kitiibwa Emmengo. Naye yenna yakutumya obubaka buno ojja olumbe Kyagulanyi ku lumbe lw'omugenzi Kawanga Ssemwogere. Simanyi kyeyagadde kukola. Kuba tugenda kwevulungula ne mutaka nga tugezaako kulaga nti Buganda yennyini nga beegasse n'Obote baalya mu Ben Kiwanuka olukwe. Buganda yennyini ye yeekubira Ben Kiwanuka. Kati ffe tetugenda kukkiriza Museveni kubakozesa mu kube Kyagulanyi. Tetugenda kubakkiriza. Kyagulanyi ensonga z'ayogerako zezo zennyini eziruma bannayuganda zibatuuse ku busomyo. Batubbye ettaka. Museveni Uganda yagyeddiza, ebyobugagga byonna abibbye, ettaka ebyapa by'abantu Abaganda babasse. Prominent Baganas have been killed by Museveni. Ettaka lyabwe balibbye. Bano abasajja abajja nga tebalina kye balina. Now they own chunks and chunks of land and you are happy. Abasajja basengudde abantu. Recently bagobye abantu mu lubiri. Prince Wasajja wasize nengeri ettaka lya Buganda Land Board. Bamaama ne babakwata ne babatwala e Luzira. Mengo yasirise. Musirikire ddala. Mukutte ekisaakaati mukireeseeko mukyala wa Muhoozi bw'ajja kiggalewo. Nnono ki abantu abo gye balina gye basaga abaana baffe? Ani atakimanyi nti Bamuhoozi bo beewasaamu, abooluganda basobola okwewasaamu ne beewasa mu bukojja ne beewasa. Kati oyo mumuleeta ajja aggalewo ekisaakaati asomese ki abaana baffe? Abasomesa eki? Ekisaakaati kyaggwalangawo Kabaka. What happened? Oleeta omukyalo Omunyarwanda mbw'ajja aggalewo ekisaakaati kya Buganda. Kale kyawaabwe bo beewasaamu. Omwana n'omuki bonna beewasaamu, maama ne taata bonna beewasaamu, n'omwana bonna beewasa. Kati message gye bagenda okuwa abaana baffe. Mwaddira enkuuka Kyagulanyi mwamugoba mu nkuuka. Enkuuka mwagiwa Sali Musale. N'aleeta Alien n'akuba abantu Abaganda babulo bafiirako. Ne bababba buli kimu. Mengo nakati yasirika agaana okuvaayo okwetonda. Naye nga babakubira ki? Bwe bafuutu bigere.
buwanika ng'oli futu bigere mwekyo kikkubya. Tetugenda kuva ku Kyagulanyi ate tugenda ku kyawa kabaka waffe. Byonna mubikole. Byonna bibikole. Ssemwogere yali mutiitiizi yakola ne Museveni ne mu kabineeti ye. Yakola naye. Bwe yafudde yamukubidde emizira abadde ku perolo za Museveni. Ffe Kawanga yali mutiitiizi. Ffe waffe Kyagulanyi si mutiitiizi ate ku luno tugenda mu protest vote. Just mukakwateko oba mukalemesa okubeerayo byonna tugenda mu protest vote. Tukoyo kutumanyiira. Tukoyo tufuule momboze mu nsi yaffe. Bano abasajja abajja nga balina obusaati nga bayukidde ku migongo. Abajja nga banyize bakwata minyira. Now they own chunks and chunks. Nawulidde gold yafulumye eggwanga. Tetugenda kusirika. Teekaawo. Man, tetuli beetegefu ataka Bobi Wine ati owuni risiki. Prince Wasajja. Kyagulanyi owaffe ye Ben Kiwanuka. Oba kibaluma, oba kibalumya omutwe, mwe mumanyi. Ffe tugenda mulwanirira. You attack him ati owuni risiki. Ate mbagambye, ffe twevulungula, ffe tulwana nga mbizzi. Ffe twevulungula n'omutwe n'ebigere byonna ne bibuna ebisooto. Mwataki ati owuni risiki. Ono ejeno Nusufa Nakato empya ddako Kawempe North.